Olunaku olwali omulamuzi akulira kkooti enkulu e Wakiso, Patricia Basazi awadde ensala ye mu misango ebiri egy'obutemu egimaze kumpi omwaka mulamba nga giwulirwa mu kkooti eno. Ku misango gino kwe kuli ogubadde guvunaanibwa mu kisaddeewo ng'ono mu mwezi ogwa January omwaka 2019 yatta omwana Kibule Elvis ow'emyaka 5 ow'ebulenga Gogonya n'amuzinga mu katimba ak'ensiri n'amusuula mu faamu emu Ekirekabbira nga n'oluvannyuma yakakana ku muganzi we Zibula naye n'amumiza omusu n'amusuula mu faamu emu Kaliisizo eyazuulibwa ng'aziikiddwa mu Limbe y'e Masaka. Wakati abantu nga beegese mukisa amaaso nga ne taata w'omugenzi Kironde Ronald atuuse n'okwoza ku munye, wabula omuwabi wa gavumenti ye Ninsima Emily asabye kkooti okuwa mukisa ekibonerezo ekisaana okusibwa obulamu bwe bwonna okusobola okubeera ekyokulabirako eri abalala. Omulamuzi Basaze mu kuwa ensala ye ategeezezza nti mu ggwanga Uganda ensangi zino abaana bangi abazze batibwa mu bukambwe ekireetawo okunakuwala eri eggwanga lyonna, era nti abantu abasingisiddwa emisango nga gino egy'obutemu basaana okufuna ekibonerezo ekya waggulu, era nga bw'atyo ono amusalidde ogw'okusibwa obulamu bwe bwonna akole ng'ekyokulabirako eri abalala. There is a public outcry from all sections and at all levels of society over this despicable evil vice. I find a sentence of imprisonment for life. Bo bazadde ba Kibule Elvis omwana eyattibwa kosa n'abatuuze b'e Gogonya abadde ku kkooti basimye omulamuzi olw'engeri gy'asazeemu omusango guno. Kyakoze nsiimye nnyo yansiimidde ddala olw'okumusiba Mayisa omwana wange yamutanga wa myaka mito, kati nsanyuse nnyo olw'ensonga nti n'abantu ababe tebagenda kuddamu okumulaba paka emirembe n'emirembe nga nange bwe yannumya. Kali butemu ayatunyiga ayatufumita amafumu ku mitima kubanga asaliddwa Mayisa bakadde be n'abaana be babenga nabo bakituukako. Tuso okwebaza omwami Frank wa Semwai. Mu ngeri yemu kkooti eno ewadde ensala yaayo ku musango oguvunaanibwa Namukadde Kooti Liida Namakula ne batabani be abasatu okuli Kiwanuka Simeewo, Kawunde Geoffrey awamu ne Kinwala Jowero nga bano bavunaanibwa okutta omwana Waswa Emmanuel ow'emyaka 15 ng'ono yasibibwa ku muti n'akubwa emiggo nga n'oluvannyuma yabuzibwawo nga ne gye buli katalabikanga. I accordingly find A4 Namakula Kotilda not guilty on both counts 1 and 2, and I accordingly acquit and discharge her from custody unless she's held on any other lawful ground. Kinajjukirwa nti mu kuwulira omusango guno omulundi ogwasembayo omu ku baana ba Namukadde ono yakkiriza omusango guno newankubadde nga ye Namukadde n'abaana babala babiri omusango baagwegaana. Bano omulamuzi asoose kubasomera omusango guno n'obujulizi obalumiriza mu kwenyigira mu butemu buno. Several children have died or suffered at the hands of people who ought to protect them. Omulamuzi wabadde awa ensala ye abasatu okuli Kawunde Geoffrey eyakkiriza omusango guno asaliddwa emyaka 18 egy'okutta n'emirala 5 egy'okutulugunya nga naye gyonna gyakutambulira wamu. Ye Kinaalwa ne Kiwanuka basaliddwa emyaka 15 egy'okuyambako okuwamba n'5 egy'okutulugunya nga byakutambulira wamu. I hereby sentence him 18 years imprisonment on count 1 and to 7 years imprisonment on count 2. The sentences shall run concurrent. Ye nnyina w'omwana Waswa Joyce asiimye omulamuzi okuleetawo obwenkanya ne yabaza ne KSTV olw'okubeerawo mu musango gwe. Omulamuzi asaze omusango naye kabasavinga ekibonerezo kyabwe, naye nze ngenda sigala nga nnoonya omwana wange kuba wadde babasalidde sitegedde mwana wange wa gye baamuteeka. Nze ngenda sigala nga nnoonya omwana wange paka Mukama bw'alinnyamba oba ndifuna ggumba limu awo ndiwummula. Nebaza aba KSTV nabo babaddewo, nebaza abantu bonna, nebaza omwami Alex akulira ekibiina kya Make Child Smile, nebaza balooya bange bonna.